Nchimanyi obadde tokimanyi nti akabonero ka NUP kafaananamu n'aka Starbucks naye si kye ekindeese General Gaddafi okubanga ali mu nkomyo. Nali mu kuziika Ssegirinya Muhammad omugenzi. General Gaddafi ne Sauda Madada be balemesa poliisi ya Uganda n'amagye g'eggwanga okubba omulambo gwa Ssegirinya ogutwala wali mu kisaawe aba gavumenti we bali bategese. Kakati eyebeere sigino eri gavumenti ekimanye nti waliwo abantu abasobola okubanga bakuuma emirembe nga tebalina gwe balumizza. Credit goes to General Gaddafi and Sauda Madada. N'abo abaagala kaadi y'ekibiina njagala mukimanye nti ekibiina essaawa zino kitambulira mu modi ya aristocracy si democracy, nti omukono gwa Katonda guli ku Honorable Kyagulanyi naye abamwetoolodde bayaayi bafere babbi. Tosobola kuŋŋamba nti abantu abazze obuzzi mu kibiina nga bavudde mu DP block bono bawadde kaadi. Fuutu soja ayiriddewo ekibiina omubiri n'otamuwa kaadi. Ayinza obutaba rhetoric, ayinza obutaleetawo tyranny, naye efficiency service gy'abaddeawo ekibiina ne yeesala. Honorable Kyagulanyi ke kaseera abakwetoolodde obagambi okole ne national address nti akasunsula ke kagenda okutuwa flag bearer omutuufu abantu gwe beetaaga. Wadde Honorable Nalukoola yawangula fe abaawagiranga Umar Magala tetwali bamativu nti n'ekibiina Democratic Party kyali kikyamuli ku mutwe, naye olw'okuba nti ekibiina kyasalawo twagamba kale kasita ekibiina kisazeewo tetugenda kikuba. Naye nga amazima go gali nti democracy ye yeetaagisa. Kati laba Nansana, Big Eye ayagala kaadi, Zambali ayagala kaadi, Serunkuuma ayagala kaadi. Kati gwe bw'okwata kaadi n'ogiwaako muntu omu, abantu abalala bayinza obutalaga butali bumativu bwawe mu kamera naye ne boonoona ground. Muyinza okulowooza nti abantu b'e Kawempe bategeera kyekimu n'ab'ebitundu ebirala. Abantu b'e Kawempe bategeera byanjawulo n'ab'ebitundu ebirala bategeera byanjawulo. Bandi b'abantu ab'e Kawempe bategedde flag bearer gwe mwabawadde naye ng'ebitundu ebirala tebigenda kukikkiriza. Ekifo kiri kimu mu NUP ekitalina kubwako mpawa, ekitalina kudiscussingibwako kyekya President Honorable Robert Kyagulanyi abeere President w'ekibiina paka ng'aweddemu endasi. Naye tuyinza kuva eri mpuuga obadde ku opposition tetuganye n'oyagala weesimbe ku President wa NUP ng'okimanyi nti omukono gwa Katonda tegukuliiko in terms of leadership, gukuliko in terms of service. Olina kuba mwetowaze, olina kuba muddu awulira. Ndowooza ntegerekese bulungi. President Kyagulanyi Ssentamu kaadi bwe ziddamu okugabibwanga luli ekibiina kigenda kusaanawo. Abakugamba nti tewali ssente ziteekateeka akasunsula kakwasa abantu, gwe tukukwasa eggwanga otandike kulwanyisa Nakyemalira ne mutabani we. Leka abantu beerondere flag bearer waabwe. Abantu okusinziira engeri gye bakwagalamu basobola okugamba nti akasunsula fe tugenda keteekateekera tumanye ayiiriddewo ekibiina omubiri. Si bano abagenda okukola ki? Okufuluukinga obufuluukinzi. Bw'aba Nambooza ayagala kaadi okugulira President ekibumbe eky'embogo tekimala, eyo personal obligation. Leka abantu ababadde balaba contributions ze bamulonde bamuwe kaadi. Secretary General abataagala yeesimbewo Kampala Central olw'obusosoze mu mawanga bakyamu, naye kaadi agifunye atya? Wayiswa Mufumbiro abagamba nti weesimbe Busoga bakyamu, naye okusitulira obusitulizi omukulembeze Ambulera tekigenda kuweesa kaadi. Weesimbe woovuganye tumanye nti kaadi agitutte mutuufu. Nze ngenda kwesimbawo ku bwa Lord Mayor
naye ngenda kujja ndi independent naye nga mpagira NUP not because nti kadi ya NUP sijagala naye tewali kasunsula kiba kitegeeza bwe najja nendaga obutali bumativu bwange nyinza okubeera nga betrayer w'ekibiina neŋŋamba kampagire president nze nzije nga ndi independent ekibiina bwe kiteekawo democracy mbanja kuvuganya njijeyo n'ag'omu buto gwe mulonzi gwe mulodi I love you my people respect to everybody